eyo nga tuvuddeyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nammwe abe USA ng'ennaku z'omwezi 13 paka 17 omwezi ogujja ogw'omunaana. So wenna alina byakola bikole nga oprogramming ennaku ezo mubeereeyo mu bungi nnyo abaana bammwe bwe bali babuuza muli babuulira oba nammwe mulifuna kye mulibuulira abaana bammwe. So bambi mubeereeyo mu bungi mugende mumusisinkane era twagala kwebaza bannaffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala okutukuumira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwebale okumukuuma. Bayibuli egamba nti ebiyi ebikadde ebyabajjajjaffe ebyawandiikibwa biyambe ffe ab'omulembe guno. Ssekabaka Muteesa yawaŋŋanguka n'adduka n'agenda eyo naye oba bannayuganda baali tebannabakuwera bangi mu diaspora. Bw'ogenda mu bisenge by'amakolero ga Waaka ng'omuntu eyali omukulu Kabaka Mulamba yafuna ekiwubalo mu diaspora n'afuna depression n'afuna wulira okulekebwawo n'awulira ekigenda nga kizimba ne kibaako ebirala byekyaleeta ekyamuviirako okutuva ku maaso okukisa omukono. Naye njagala bebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mumukuumye nga tulabira ku byatuuka ku bajjajjaffe. So njagala kwebaza diaspora mwebale nnyo mwebale ddala okumuprotectinga. Excuse me bane mujja kungumiikirizaamuko tulina wano ekibeerabeera naye kirwanyisa wanaabaawo akayiseemu naye ate nga byonna tulina obikola. Okay. So mwebale nnyo okukuuma pulezidenti waffe mwebale nnyo okumubeererawo. Njagala okwebaza team ASPS Mwewire Bible and Politics mu diaspora eyo team comment section mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga omulimu guno mugutwalidde ddala mu maaso n'ab'enkyukakyuka mwenna betumanyi ne betutamanyi nyina bemmanyi nga wabaawo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka era nga mukoledde ddala omulimu mulungi nnyo. Naye mwenna aba diaspora mukama waffe omukulembeze waffe mu diaspora omwami Kawuma we salute webale nnyo webalire ddala n'abalala mwenna abali eyo abakikola mukama abawe omukisa. Mwebale kuma president waffe mwebale kumubugiriza mwebale ku mwebale nnyo mwebalire ddala. Eyo nga nvuddeyo olunaku lw'ekiro nabagambye ne mbabuulira ku nabateeseteese ne mbagamba nti muggulewo Twitter. Nange naliko ku Twitter era nabeerayo naye ekintu ekyali kyantamya Twitter kye kino. Nze sagala nnyo kweditinga bintu byempulira mu mutima gwange. Nateekangayo ebintu nga nze sivaako kibulooka. Nteekayo musaayi. Museveni atukubye atumenya atugize olubiteekayo nga bambulookinga mbuso tebitukagana na mutindo. Era nga nze oluvaayo ku kibulooka bwe paba byenziramu okuteekayo nga banteeka mu kibulooka ngira bambulookinga. Ebintu ebyo nebyo bintamya Twitter kuba nze mba njagala nteekeyo ekintu kiri kyennyini. Naye ne mmanya nti munnange Twitter si yafande katongole. Yasooka nengesonyiwa naye nange kennyini nakomyewo ku Twitter ojja genda onoonye Bible and Politics ku X gyeri ku X Bible and Politics gyeri kakati nayo tugenda kutwalayo olutalo. Tuwongeremu amaanyi olw'oku Twitter. Twitter yerina ekyenjawulo kyesinga emikutu gya social media emirala gyonna nti abafuga ensi bagifugira ku Twitter awo. Twalina muganda waffe Masaba ng'akyali eno ye yali komanda wa Twitter. Engatto ze nnene nnina akagere katono nnyo ku kigere kye. Ekigere kye kinene nnyo si bwengezaako okukyepimamu sijaamu. Naye olw'okuba ye waali ayinza okuba nga takyasobola kukola kye yali akola wano luli. Ngenda kusalawo neetulube. Ngenda kwetuluba nninye mu kigere kye kinene tekimalikayo. Envubu yerina ati oyo. Envubu ensajja bwefuna envubu enkazi
ne bakola amaka ne bazaala omwana n'abanga mulenzi maama making sure nti akweka omwana oyo n'amukweka wala naddala ng'avubuukira bw'ati amukweka kati agera taata taliiwo ng'omwana ajjanga alinnya mu kigere kya kitaawe bw'aba tannaba kukigira nga baddamu bamukweka kubanga envubu ensajja esobola okutta ekyana kino ekisajja nyinza okikuba n'ekitta kati maama akikweka kati okukakasa nti nno asooka ajjanga n'alinnya mu kigere kasita amala okulinnya mu kigere muli ng'ajyamu bulungi bw'ati bwe paba ng'alyoka avaayo so ngenda kwekwekereza mpolampola nga bwe nzija nga bwe nninnya mu kigere ky'amasaaba nga bwe nninnya mu kigere kya Twitter mpolampola kubanga kitwetaagisizza okwongera okukola front ku Twitter era njagala okukubira omulanga bakomanda ba Twitter lwakuba bannaffe abayivu abo abasinga abeetisse Twitter bakomanda baayo baagala nnyo evidence baagala nnyo okunoonyereza baagala nnyo okubawa soosi baagala nnyo okukola biki kati ffe abasambuliya katusookewo mujjukira ebintu bya Anita Among ne bya palamenti byonna ku Facebook twabyogera nembawa nettala ennamba gundi butale buno obw'omugundi Kuliisa Obole we yajjiranga essente ani ajjukira gundi eyo awo ku Ntebe Road Centenary Bank nembabuulira kattale ennamba kwe yajjanga ssente nembabuulira abantu abakozi abali mu ofiisi ya Anita Among abanonanga ssente mulimu n'abaana b'omugenzi Oulanyah byonna nembibawa ensi nebimanya naye nsirika niwayitawo ebbanga lya myezi oba nga 6 n'okusoba ne bigenda bigwa mu mikono gya Spire Ssentongo Kakwenza Binayisi Joe Agasa Kanso Niko Niko what oli omusajja omuddugavu yani owa chapter 4 ebintu nebigenda bigira kasita byagwa mu mikono gyabo muganda wange okakananga babijemu exhibition ate naffe no twali tubimanyi bone bakwata ku Twitter fene tukwata ku Facebook Mpuuga kutaka Anita Among kutaka bonna ne tubakuba kutaka kale kakati tugenda bakomanda abo tugenda kubatuukamu okubabuulira byonna ebiriwo ngera bwe ngendo okubibabuulira wano bye ngendo okubabuulira wano byebyo ne bw'onnojja mu kabokisi byenja okubuulira waayi waliwo ebirala ebijja okuvayo oluvannyuma lwa bino naye byenkubuulidde mu kabokisi tonkema kujja eno kumbuuza nti ate kiki nedda kakati n'abakunze okuggulawo Twitter mwaziguddewo tugenda kukola Twitter era programu y'ekiro eya Etumbi mu kiro ffe tuba mu Ttumbi nga mu America misana okitegedde eyo programu ebitundu 7 ebitundu 5 egenda kuba ya Twitter kuteekayo tweets ez'enjawulo ebitundu 5 tugenda kuba mu kusaba awo n'obutundutundu kati obutundutundu awo bwe tujja okuteekako mu politics ebitundu 47 ku 100 egenda kuba ya Twitter ebitundu 4 ebitundu 4 mu kimu ejja kuba ya Twitter ebitundu 4 mu 5 ejja kuba ya kusaba kati obutundu obulala awo obuli awo bwe bujja oggwamu ebiralalala ak'olumu okitegedde tutwitinge okusinziira ku information gyengendo bawa bwe tunakikola weeks 2 nga temunnalaba impact nga mumanya temwakola kimala kikuddiramu ekiwulire bwe wayita weeks 2 ku 3 nga temunnalaba impact nga mumanya mmwe temwakoze kimala kubanga tugenda kuva wano nga tukanyiza wamu gwe nange nti kyekyo tugenda kukola ebintu wano basikola bonna abaliddawo abagenda okuwandiika ebitabo by'eggwanga Uganda
bwe bataliteeka mu KDF ne bafuutu sooja okunoonyereza kwabwe kuli bakufu ebitabo byabwe temubiteekanga ku silabasi y'eggwanga Uganda nkikuddiramu ebintu bye tuzze tukola oyinza okuba tonnababbira bamaanyi naye ate bye tugenda okukola bwe tutalibeera bakadaama bafuutu sooja sikola yenna aliwandiika ku Uganda yajjako Museveni n'atatuteekamu ekitabo kye temukikonsidaringanga temukisomanga. Share the video. Share the video. Naye ogisharinganga waguddewo Twitter. Ekiro tugenda kubeera ku Twitter kubanga nzijjukira Masaba bwe yabikolanga era ngenda kumusaba ayongere okunshapinga mu katono anshapeninga ndiregira antereze nsobolo bikola ngezeeko wakine bwe na deliveringa yo 40% ku bye yali akola bwe muntu wayo weeks 2 ku 3 kale mwezi yo mwezi gonna gwaje okujjako nga temukoze bulungi mugenda kulaba omuntu yenna aliwandiika ebitabo n'atatuwandiikako temusomanga ebitabo ati yefe bebayogerako kakati awo nawe simba wakati nzijawo kamale okuva ku Winnie Dolo nabagambye ekiro Winnie Dolo mwenna mujjukira Winnie Dolo ebibi byatukoze mu ggwanga Uganda. Winnie Dolo munna Uganda munnaffe ddala y'omu ku bakadde bafe abatabuusibwa naye y'omu ku basalawo okutunda emyoyo gyabwe kubatunda emyoyo gyabwe naye kwali yatunda omwoyo gwe n'aleka nga adibaze judiciary n'aleka nga agitemedde omusingi omubi nze ijja agenza okukomerera akasolya nga already omusingi gwakyama n'ebisenge byakyama kakati ayina olukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi lumu ku Lwomukaaga olukuŋŋaana olwo lugenda kubeera mu UK. Nsaba ab'enkyukakyuka mwenna ab'omu UK nabatereddeyo akantu ako ku page ekiro ne mbaterayo fly eyo nga tukolagana wamu n'abakyoli baffe abali mu gundi eyo abateeka bennyini abategesa ab'olukiiko olwo tugende tustorminge tulage obutali bumativu obwa Winnie Dolo okuweebwa ka chance okuweereza eggwanga Uganda n'alisitwa n'aliguza Abanyarwanda y'omu kubasimba ebintu byonna ebibadde mu ggwanga Uganda ebifu mu bubbi bw'obululu bonna obwajja okuva mu myaka gya 2000 Winnie Dolo yabeeranga looya wa Museveni ne basimba obubbi ne bakuza Museveni bwatyo n'abaleeta kyova olaba Winnie Dolo n'aweebwa bwa Chief Justice byabakama n'abeera owa Chairman w'Electoral Commission. Endagaano zaabwe ziva eri mu myaka gya 2004 bazze bataasa Museveni babeerako balooya be ne babeerako baani ne babeera biki ne bajjanga nga bwe bamuyisa wano nga bw'abayisa wano bwe bamuyisa wano nga bw'abayisa wano ne bamaliriza nga bakoze kakiliki akatunda eggwanga lyaffe. Winnie Dolo be baawaayo egirimiti be baawaayo ekisanja yali mu palamenti oyo Winnie Dolo gw'olaba. So omukyoli waffe oyo n'asitula eggwanga lyaffe n'aliwayo mu mikono gya Museveni ye n'afunamu ng'omuntu ne famire ye n'atunda akyoli yonna mu mikono gy'Abanyarwanda ne basalaasala abakyoli ne bababbako amataka ne babasuula mu kampu amaze okukaddiwa ne bamudampinga okudda engulu ewaabwe yonna wajjuddewo Abanyarwanda talina nagwasobola kunyegako kigambo kubanga supu yamuggwamu. Tebajja kutusuuliranga abantu be bamaze kugira mbu ate ffe tuba rehabilitating no. Kati mbasaba mwenna ab'omu UK mulumbe omwami oyo Winnie Dolo okusooka essimu ye 0788 62 23 55 0788 62 23 55 ye namba ya Winnie Dolo. Winnie Dolo be basse eggwanga lyaffe. Then
Njagal nsaba ab'omu UK abakyala n'abaami ab'omu UK mulumbe omwami oyo ku mukolo ogwo ng'abakyala bwe baakola Kazimba Mugalu mu Boston mutabani wa Museveni gye yayita Boroton mbu Boroton. So nkubira omulanga mwenna ab'omu UK mulumbe Winnie Dolo ku mukolo ogwo n'abateereddeyo fulayi eyo bijja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi lumu mu mulumbe n'obutali bumativu bwammwe. Y'omu yateesa ne Museveni ne bajjawo bbeeru ne basiba abaana baffe awatali misango gya byabufuzi ne baba mu mabbeiro. Olwaleero Bagaddafi bagenda mu myaka 2 tebalinyangako mu kooti. Ebyo byonna bye mulaba mu judiciary Winnie Dolo ye yaleka abikoze. Museveni bw'atyo bw'akola bwe yayagala okutta poliisi yaleeta Katumba Wamala owaffe naye ng'ategeeza ani Kayihura. Kati n'aleeta Winnie Dolo naye ng'ategeeza Nzeija azimbidde ku bya Winnie Dolo. So kakati njagala tukikole tusitominge Winnie Dolo naye ajja kukijjamu enjawulo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala n'olw'ensonga eyo. Nga sinatandika program njagala okujja wano njagala okuyisa wano okwebaza kwange specifically nga kugenda eri bamaama b'eggwanga Uganda. Njagala kwebaza bamaama bw'olaba activities zonna ezibeera bwe ez'enkyukakyuka bamaama batutte center part of the struggle. Bw'olaba mu diaspora nga waliyo okwekalakaasa Canada, UK, USA wawawawa ennamba y'abamaama yeebeera ennyingi kubanga obulumi buli ku bo kubanga bo barepresentinga eggwanga Uganda and her people. Uganda and she people. She claims ulira Uganda and her people kubanga Uganda abeera mukyala. So njagala okuyita wano okwebaza omanyize nze manyi nnyo oluzungu nalusomera mu university kati gwe gy'onooyita embogo ebeera si mbogo nze oluzungu nalukubukamu. So kakati njagala okwebaza bamaama mwenna gye muli mu ggwanga Uganda. Njagala ogende ku buli live yonna ebeerako eya struggle ku buli platform yonna. Njagala owulira amasimu ku marediyo nga waliwo oba okukuba oba wano okuparticipatinga ku group zino ezaffe ez'enkyukakyuka eyo ku TikTok platforms ez'enjawulo nga bakoze ekimeza ekya TikTok wano ku ASP ku Friday Teacher Lumbuye. Genda obale abasinga okukuba amasimu baba bakyala. Mu bakyala 10 mubaamu abasajja 3. Sigambye nti abasajja temuparticipatinga mu nkyukakyuka namwe tunayogera ebirungi byammwe tujja byogera naye olwaleero lwabamaama tosobola kubeera ku mbaga n'obuuza omusika oba n'ogenda ku lumbe n'obuuza omugole. Kati olwaleero tuli ku bamaama nammwe bataata ate bwe naabatandikako olunaku olwammwe ate mmwe mujja kuba nga mmwe musinze ku olwo era nga mmwe musinga naye olwaleero lwabamaama. Lwaki bamaama? Bamaama bettanidde nnyo mu makomera gye bali basibiddwa obw'enkyukakyuka. Bamaama battiddwa bayiye omusaayi gwabwe mu mulembe guno ogwa Museveni. Bamaama bali batutte center stage mu buli kintu kyonna. Kati leka nkuwa ekyokulabirako ekirala kyensinziddeko bino byonna. Genda olabe buli katambi akafuluma awaabadde okulonda. Olabe bamaama mu layini. Bamaama baleseyo ebirala byonna ne bagenda ne balonda enkyukakyuka. Bamaama gwe baawagidde ye yayiseewo. Genda olabe buli layini ogitunuulira bulungi ng'ow'essimu atambuza bw'ati otandika okubala abasajja obale n'abakyala ojja kakasa nti maama Uganda azuukuse. Abakyala lwe baali beebase ku mulembe gwa Museveni abasajja baalwana bye baalwana ebintu byagaana nga tobagambira ku Museveni nga maama Kadaga waali ate nga specioza ye vice president Museveni yatujje manju nga mujano nga mutusinikirako ebinyombo no Museveni kiki. Bamaama lwe bakkiriza Museveni tewaali wayinza kugamba ku Museveni kigambo.
nze ndudde mu bintu bino newe nabeerera omwana nabibeerangako awo. Maama era yagambanga bana akakazi ka Nambooze waliwo lwe basiba Nambooze eyo eruzira ebyo byayogerako ebyo byatamala emirundi lwe yamugamba kkiriza gundi ogambe nti kabaka simunyi biki. Nambooze era nga maama lakini bani akakazi era senga maama wange abaddewo mbadde nja kukola kyonna ekisoboka mutwalireko Nambooze. Maama wange atambula agenda alabe ku Nambooze ategere nti kubanga twakawuliranga ku Mambo Bado. Gamana agamba ne banaye akakazi ako mazima ddala Museveni yakakola ki? So abakyala ba Betty Kamya, abakyala ba Beatrice Anywa, so bwe batandika ebintu ebyo baali tebagira nga Uganda yonna ebitundu byonna nga 97 ku buli 100 bonna bawagira Museveni. Struggle nga tetambula. Kati struggle eno ewewuka era emuvinga lwa nsonga egi. Omwoyo gwa Uganda gwatemba bamaama kubanga bamaama be bannakazadde b'eggwanga. Tandika bwe wabaawo ekintu kyonna ekyokuba amasimu ekyenkyukakyuka tandika okubala gwe teeka wano nti menizi and womenizi gwe tofaayo yongerako AC gulama tekokkiriza guteekako nze nkugambye gulama ojja mugamba nti nze nagambye teekako menizi and womenizi oyo omu neeno ojja kgenda okuwulira women nga waliwo omusajja omu. Abakyala bakuba 7 niwajjayo abasajja aba, abakyala bakuba 10 niwajjayo abasajja aba. Silwakuba nti abasajja tebali mu struggle ate abo bwe batabaawo tetubaawo abo nyina olunaku lwabwe njadduleeta naye so njagadde kwebaza bamaama buli katambi koolaba akabace ak'okulonda okwabaddewo mu kulonda kw'abakyala ko bakyekoze NRM tenakola statement neegi ku kalulu k'abakyala NRM tenakola statement neegi ku kalulu k'abakyala. NRM teyagala yadde debate neegi ku kalulu k'abakyala era abakyala be bamu bebaze mu kalulu k'obwa chairpersons kye bakoze eyo nko ku baana. Kale bwe tuba tetubeebazizza mazima tuba tubalyazamanyiza. Kale bamaama tusiimanga ffe abaana bammwe, tusiima omulimu omulungi gwe mukola oba gwe mukoze ate naffe ng'abaana tweyama mu maaso gammwe. We are going to make you proud. One day namwe mugenda kukkiriza nti mwazaala abaana kubanga mututereddewo emigongo gyammwe temukomye ku ekyo kyokka naye mututereddewo emigongo gyammwe ate naffe tuyimirireko twongereyo olutabaalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala nga tuli wamu tewali kigenda kutulema. Just twalwawo okuzuukuka baali baabitukweka naye mbakakasa bamaama ba Uganda nammwe mwakwata ebitooke ne musindika abaana nammwe be baasala obusazi mugenda kubeera proud olw'ebiso ebyabasalibwa nga mutuzaala. So mubeere bamaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Olunaku lumu tugenda kusisinkana nga tucelebratinga buwanguzi newankubadde kati tuli mu struggle mulimu amaziga n'ebirala ngera bwe mugiraba nga struggle bwe mugiraba ekyo kye bayita struggle naye mabega waakyo Pawulo yagamba tetusobola kukompeyalinga ssanyu eriri mu maaso ne tuli kompeyalinga ku buno obulumi buno obutono buno bwe tuyita mu buno. Essanyu lye lisinga kino obunene oba obungi. So trust me tukola emisana n'ekiro naffe tetutudde. We are going to make you proud. We are going to make you proud. Nga naffe nga namwe bino tufudde ekyo kye tuli. Mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala. Kale
mutendera gwa kwebaza bakyala bayiyewo omubiri abakoze kyonna okulaba nga struggle eno etuuka ate we tugyetaaga ffenna ffenna. Nkimanyi nti buli agirimu olina olugendo lw'oli mu kutambula, olina w'oyagala okutuuka w'olengera, wadde nga waliwo abatalengerayo bagamba nti bino birabika binaatambula bityo kasoobo. Naye olugendo lw'ogattako ne bw'osenvula ekigere kimu, ekyo tekiddawo, kitegeeza oba okola ogenda mu maaso, obudde bwonna oba olina okutuuka gy'olaga. Kale nno omulimu guno bakugamba nti ffenna tukwatidde wamu, abaami n'abakyala, naye ate abakyala babadde mpagiruwaga nnyo okulaba nga tutuuka we tuli olwaleero, era tukyalina olugendo olubulayo, naye tulina dutambulira wamu. Bwe toggwaamu amaanyi n'ogamba nti ndaba batugambye kyabakyala, ffe katubyeviireko, abakyala banaaluggusa, agali awamu ge galuma ennyama. Tulina okusigala nga tutambulira wamu ffenna ffenna okusobola okutuusa ekintu kyaffe nga tuli kitole, tusobole okukyenyumiririzaamu era ffenna, kubanga abayita ababiri bejjukanya. Waliwo wenja okwetaagisiza, waliwo gw'ojja okwetaagisiza, waliwo wenja okuba nga simanyi nti kino bwe nkikola kye kiddako, gwompabula oŋŋambe nti owange wano bwe tukola kino ate olaba nti tujja kwanguwa. So abaami temulegeza ne mugamba nti ndaba batugambye kyabakyala, katukibalekere tukole ebyaffe. Nammwe amaanyi gammwe teganyoomebwa, era musiimibwa, era mujja kujjukirwa nnyo ng'essaawa eri etuuse.